Buli ayagala buyukwe. Buli ayagala ebintu bye tukola wano nga bikunyumira okusakira amawulire ku nsonda zonna ezikola buyukwe. Njagalo negatteko ongambe congratulations. Basaba balungi abagoberera omukutu guno. Twafunye location we tugenda oteeka offices zaffe. Offices zaffe zino ze zigenda okukola ebintu byonna bye tuteekateeka okukola omuli okunenyeza bannaffe emirimu, okulaba nga bannaffe ab'ebweru tubalondolera ku nsonga zaabwe. Enteekateeka nnyingi zonna gaba basari zonna office yaffe twagifunye. Office eno twagifunye ne tumala n'okusasula bulungi nnyo. Lisiiti ino baagimpadde emyezi 3. So mikwano kyenjagala okukola kino era kye mugenda okunyamba buli awulira nti owagira buyuko ojagale kuli ku mutima nga ne bye tukola wano obimanyi. Era nyamba ontambuliza video eno mukwano. Tugenda kukola online TV. Online TV ngeri ku Facebook, YouTube ne ku TikTok. Tutandika okukyaza abakulembeze baffe, tukyaza abantu ab'enjawulo nenga tulina studio. Studio tugenda zikola awo wennyini kuba eno room gye twafunye ziri room 2 zirina ku kkubo ziri ku Station Road e Rugazi. Twagala tuteekemu mu district yonna ey'Obuyukwe buli constituency tuteekemu offices zaffe. Niyo obuzibu bwe tulina bwansawo. Tusookedde mu Lugazi nga bwe tunafuna obusobozi tugaziwe. Mikwano tuli kusonda studio. Twagala kukola studio yaffe tutandika okuweereza nga buli kimu tukifuna tukirina. So mikwano ngenda kubasaba munnyambe munneegatteko. Ebintu bino tulina budget gye twakubye gye tulinawo. Ngenda gibatandika gibatemeramu mpola mpola. Ninjagala tusooke tuguleko ebintu ebisooka mataala kusobola ofuna abatwazikanga ku bukamera nga bwe tukola. Oli asobola obeera onagamba nze mbataddemu ettaala ne bw'obeera na nnusu 1,000 mukwano ng'oyagala buyukwe ne oba n'2,000 kubanga bazeebazeemu nti abantu 1,000 ne buli omu ne bwavaamu 5,500 tubeera mu bukadde 5 olwedde tuba tutandise. Mikwano nkubiraako ku nnamba yange y'essimu 0755 8M36000 yerine ku WhatsApp ng'olina ky'oyagala okuŋŋamba nkubuulire ebisingawo. Mikwano twafunye location egenda beera mu Lugazi. Buli anyumirwa byenkola nkwegayidde tambuza video eno munyambeko ne bw'oba na nnusu 1,000 kamukamu gwe muganda tusonde studio wiiki eyo tutandike. Abakulembeze baffe bonna tutandika obbakyaza buli kyoyagala kyonna ng'okisanga ku office nga tosobola kujja mu Buyukwe n'otayitako ku office za nnyaffe Buyukwe olw'enteekateeka ze tuteekateeka okukolerawo. Mbeegayidde munnyambe namba yange y'essimu yerine ku WhatsApp 0755 8M36000 nkubiraako then tulabe kyonna ky'olina mukwano kituwe ku lwa Buyukwe. Mbeeyanziza budget ngenda gibaleetera then n'ebintu nga bye twabisetinze bye twagala okugula tuteeke mu studio. Munyambeko room tugisasula $25,000 buli mwezi ziri room 2 ziri ku kkubo so nga zima tusobola oteekawo office eyamba ebintu byaffe bano bagenda bweru kozi tugenda funa company ziri legit buli kimu bursaries meno maaso then emabega nga studios zaffe mwe tukolera ebyaffe byonna okuweereza bannabuyukwe. So munneegatteko muyimirire nange. Naasanyuka nnyo ate singa onkubidde kasimu ne bonampa magezi. Oyo yenna ayagala okuyimirira naffe okuzimba empuliziganya oba omukutu gwa nnyaffe Buyukwe ennamba zaffe ez'essimu kwe tuteeka akasente oba nnusu 1,000 oba 5 teekako. Tulina MTN eri 0770 376 eri manya ga Katerega Kyembe kiya ku mulungi. Ne tubeera ne Airtel eri 0755 17 680 So twafulumiza budget yaffe gye tugenda okukola eya studio egenda okukola studio okola nnyaffe Buyukwe TV. Twagala kamera, twagala computer, sound card, microphone, wireless microphone, tripod, mic stand, mic flag, memory card, mixer, studio monitors, display monitor, floodlights, video lights, mood lights, carpet, chair, table, stickers, sound proofing. So ebyo ebintu byonna ne bwoba okirina nga kikalu ng'osobola okukituwa tugenda kyaniriza artist tukulangiremu awo naffe tukube ku kitukugattako. Kati then naawe osobola okubeera n'ogamba nti eyo soda budget ku lwa Buyukwe TV ekyo ngenda kigula kyonna. Ate still bw'olaba bineeno totya osobola ogamba nti kamukamu n'oba na 1,000 naye tusooke tusonde bino ebitonotono tusonde light ebisigadde tujja funa nga batuwazika tutandika okukola light microphone kozi studio ebeera munda rooms ziri munda ezo twafunye. So bino bituyambeko. So mikwano gyange abagala oyimirira ku lwa Buyukwe TV ennamba z'essimu zezo nzikuwadde
MTN eri 077 0 bisatu lusanvu nkaga mukaga Katerega Chembe kiyaku mulungi. Then Airtel eri 075 17 nkaga munana 0 mukaga. Eleta mwebaza Florence. Eyo ye budget yaffe eya studio. Akasente kona ke tunafuna tugenda soka tuguleko ebisoboka. Twagala bintu birungi bigendo wesa district yaffe ekitiibwa. Tuyinza olabanga ebimu biriko akasente kanji ko ne buli kintu nakyo twalowozeza ko twagala kirungi kulwa district. Ekintu kya district kireme kubeera kinafu nnyo. So konna ko okuttewo mukwano gwange Kasuleko. Video eno nyamba gisharinge kwata mu share button giripostinge bobo girabye ati obeko ne gwojiwa atuyambe ye budget yaffe gye tuyimiriddeko gye twagala. Namba z'essimu nzikuwadde.